tumaze weeks 3 nga tuli mu camp nga traininga. Abaana bonna engeri gye twajjamu kati essaawa eno si gye tulimu. Tiimu yonna abaana balaba nti emibiri gimuvinga, emibiri giri fit, nti training gye tukola nungi, ate kati etwongedde okubeera nti emibiri gyaffe gitambula nnyo ate kati gy'amaanyi. Zino wiiki 3 zituyambye nnyo nti okuva twatandika wiiki esooka twasookera mu fitness test nga tunoonya fitness kuba abamu twali banene nga tunoonya fitness. Then mu zino wiiki twafunamu friendly yatuyamba nnyo okulaba we tutuuse ko kiwalina otutereereza naffe abazannyi nga abazannyi we tulina otutereeza. I think fitness yeyongeddeko across the team. Kyekintu ndowooza ba coaches badde baagala okuachievinga in the past 2-3 weeks. Also, we're trying to get coordinating, which is very important. Mu netball, when we're coordinating and n'abazannyi bemuzannya nabo, it is as good as nothing. So coordination, to a bunch of formations as well. I think we have been to every move we were achieving in the last 3 weeks.